encha ku kitebe mukunganya amasimu ago mugateke ku base Masaka gaddeyo. Chairman Nyanzi gwa bakulya munenteekateeka. Encha mu lukiiko lwammwe ku kitebe. Mugambe bafutu soja bazamasimu gara kaddebe babbye. Mugateke ku basi gaddeyo Masaka. Nimwe muri bantu ki ababba n'abakadde abawangusa amannyo. Embizi zo kale tujja basonyewa. Ne ku kyalo kaddugala gye baazise Segirinya tebaleseko wadde ekisolo ekitambula. Ne mupama mu nnimiro. Ne mupama mu Julius Katongole. Zembizi za Muzeyi Kawoya ze wabbye embizi 12. 12 pigs. Julius Katongole. Gwe bakulabye bulungi. Kwate embizi za Muzeyi Kawoya ozize. Gwe ziba ziri wa principal muzigobezedde ku kitebe. Kati mama w'omugenzi temwina wadde ekikumi kye mwamulekedde. Kati ku bukopi bwa Bobi Wine kati nemubba n'amasuuka g'omulambo Segirinya bamugulidde peya 3 ebiri bazibbye. Ate gwe kikazi gwe Sauda Madada lege ebyo ebibeere ebyakusongoka nga watermelon gwe Sauda kenkukwatako gwe ojja kutubulira oba Segirinya yali bbaawo. Ekyo kikazi ki Sauda oyinza ogamba Segirinya akizaalamu omwana. Sauda gwe mubi gwe kyakula sajja kati Segirinya yakuzaalamu omwana. Ekyo kyabadde ate Sauda oli mukwano gwange nejjo wangu Sauda tuddamu kunkubira simu okuva ejjo Sauda Madada onkubira simu tokigeza kuno twayawukani twese kubba mulambo oli musezi Sauda obbo mulambo gotalinaako Luganda waliwe bakuzaala Sauda Madada Segirinya abadde mukazi baawo nimwe abantu batalinaako nsonyi wali siwe bakuzaala okyaddewo bukyazi n'owamba omulambo gw'abanno kubanga buli yajjanjaba yabba omulambo wano ffenna tulwala ne batujjanjaba kiba kitegeeza bwe tufa batuzika ku bijja byabwe. Wana abantu balwala President Museveni n'abawa ssente kiba kitegeeza bw'ofa bakuziika lwakitula okujjanjaba kirala ne family kirala. Anege bye tuli yajjanjaba gwe tosobola kuba nti ojjanjabi tekikufuula nti oli wa family. Okujjanjaba tekikuwa lukisa ati we family member. Naffe tulina abatujjanjaba obeera onolwala ne bakusindikira sente kitegeeza bw'ofa abakujjanjabe bawamba omulambo. Kiwala gwe Sauda oli kisiru. Naye Sauda nawe tesobola oli musiru bw'otyo. Wali bwe bakuzaala mu ddaame lya Segirinya mw'oli. Oza Segirinya yalaama ku nnyina. Waliwo ekiraama ekisinga ekya nnyina. Nemwe muli Baganda. Maama w'omugenzi yayogera ekisembayo. Ayinza n'okukira ku bakyala bagamba awe mwamuzise si weewambi. Maama wo Abaganda bagamba nga nnyoko tannafa tumanya gye bakuzaala. Abaganda bagamba maama wo nga tannava mu bulamu bw'ensi eno tumanya gye bakuzaala. Kuba muyinza okuluza Segirinya nga tebamuzaala naawo. Famire ya tata wa Segirinya mwagirabyeko nga muziika. Bawumba tutumwe kambabuuze. Muddemu kumage. Did you see Segirinya's father's side coming? Kati gwe Sauda oluddako kozesanga ku bwongo. Oli munene naye amagezi toyina. Amagezi siga amugejjo. Ne mudda ku maama wa Segirinya ne muvuma. Omukazi afiiriddwa omwana we ali mu bulumi ng'omuzadde. Kati mubadde mwagala nnyo Segirinya okusinga maama wa mujjanjabi. Kali muswaza. Kwegamba omuntu n'oyagala omuntu okusinga nnyina amuzaala. Wayonka mabere gambizi. Ebiyinza tekyogera ekyo. Maama wa Segirinya n'abagamba ne omwana wange mumusitule tumuteeke ewagazi. Embizi waliyo ng'amuzaala. Abamu ku mmwe ababadde beesiba ne ku Segirinya mumulabidde emyaka 3. Omukazi abonyebonye ne Segirinya kuvanga muto. Singa yakola Boston mwandi mulabi. Omuntu atawa maama wo kitiibwa taba mukwano gwo. Kino kankikubuulire lwatu.
omuntu yenna atawa maama wo kitiibwa tabangako mukwano gwo. Omuntu ayogera nga ne maama wo ayogera aba takwagala. That is simple common sense. N'abazungu bakimanyi, n'abachina bakimanyi, n'abayendi bakimanyi. Anybody who does not give respect to your mother is not a friend. Oyo si mukwano gwo. Era wotegerera mukwano gwo kyekitiibwa kyawa bazadde bo. Omuntu atawa bazadde bo kitiibwa naawe abatakwagala. Era mu bulamu bw'ensi eno teweesemberezanga omuntu atayagala bazadde bo abatakwagala. Sauda Madada ensi yandikubazeemu amagezi singa wagambye tukole maama kyagambye. Sauda Madada ensi yandikubaze singa mama wa Segerenya we yayogedde gwe kenyini wandigambye nti you know what, let us do what the mom wants. Kale ne mulumbe mwe basika anti Segerenya badde mukwano gwa ne mulumbe Bobi Wine ne Sauda mwe basika abe waliwo ebintu byolabanga arguments za kisiru. Kale ne mulumbe mwe basika omusaayi gusigala musaayi ow'ebbali tasikira mufu. Omuntu n'owabeeranga mukwano gwo si yakusikira. Blood is blood. Kale n'olumbe mwe basika. Kale Bobi Wine abadde mukazi wa Segerenya twakikiriza ye mukazi omukulu maka Bobi Wine. Ati bakasegerenya mwabagobye. Kati Bobi Wine ye first lady wa ye mukazi wo omukulu twakiriza. Ne Sauda Madada ye mukazi wo okubi. Mwe bali kuziika mugenzi. Nga bakazi be. A principle ye mukazi wa Segerenya omukulu. N'olumbe lw'omugenza alwabye. Ati wekyabadde kirabika nti the principal is the first wife of Segerenya. Ye mukazi omukulu maka twakikiriza. Era Sauda Madada gwe first born wa Segerenya. Bobi Wine gwe yazaala mu Segerenya. Kwati amaka mwagawambye munnange. You took over the whole function. Kumufu gwe mutalina ako Luganda. Nesawa z'okuziika mwabasazeewo. Mama wa kale mama wa Segerenya yabadde abawerekeddeko mu kuziika. Ensi yakkiriza nti mulina magezi. Era ne leader of opposition Ssenyonyi leero wabadde ayogera akkiriza. Nagamba kyensuubiza abadde nnyingi tulina okutereezaamu. Even Ssenyonyi has accepted. Kati kikolebwa bantu bategeera ekyo. Mama wa Segerenya n'atuuka okubanga ye yabawerekeddeko ku mwana we. Era Bobi Wine Segerenya abadde mukazi wo. We bali kumuziika mu kitiibwa. N'abaana ba Segerenya tebaziise. Ate bamu ne mukazi we Bobi Wine ne first born Sauda Madada balagidde. Amama Segerenya abadde ajjudde mbaziisi. Wali tewabadde wawe. Owera otya ebiragiro mu maka agatali gamu. Which is indiscipline. Oyinza okuwa ebiragiro gye maka agatali gamu. Kiringa omuntu okuwa ebiragiro emagere wa Bobi Wine. Kale wali tewabadde wa mama wa Segerenya wabadde wammwe. You can imagine. Ofiiriddwa omwana n'amaka ne bagawamba. Mama sirika. Twalabye ebitalabwanga. Naye ow'ekitiibwa Katikkiro vaayo okole statement. Eyo si nnono yaffe ng'Abaganda. Eyo si nnono yaffe ng'Abaganda. Ow'ekitiibwa Katikkiro vaayo okole statement. Oluŋŋamye enziika y'Abaganda ebeera eti. That's not us. Eyo si kalica yaffe. Ndulaga mama sirika. Waliwa. Sebwabuza mama omugenzi wajje yali. Sirikaga. Okera kubacha n'obuuza mama wange. Gwe mama Tamale waliwo wano nga tulwana ne Junior. Nse yinza okuwuniikirira. Obuuze mama wa Segerenya yaliwa. Ngazaala omwana. Naye emikwano gibwabya. Bannange mufe nnyo ku mikwano abaana bammwe gye balina. Which type of friends do your children have? Mufeeyo nnyo ku mikwano gy'abaana bammwe. Otherwise kye twalabye mu Segerenya. Tufeeyo nnyo ku mikwano gy'abaana baffe. Omwana we aba alina bayaga bajja muzika nga muyaga. If your kid mu mikwano gy'alina banwi banjaga era ajja zikibwa nga munwi wanjaga. Segerenya yazikiddwa nga muyaayi. Omusajja Segerenya musiraamu ababadde ku ntaana nga bonna bawunya amabina babadde bawunya amatako nga newezo tebalina. How can you buy a Muslim? Ngabeetolodde entaana bwe bawunya amabina bawunya enjaga. Oyo ali mu ggulu oyo. Segerenya yagenze enjaga emuwerekera.
kubonna tekuliko yabadde na wuzu bonna batuyanya amatako baziika omusiraamu sibakomole nze Allah atusaasire natuludde n'engamba bwata nga tekuliko ayambadde entalabuusi baziika musiraamu ninga kubonna tekuliko ayina bawunya amabina musana gwabadde guteta bwe buti oba bazze tebeesangudde be baziisa omusiraamu you can imagine omusiraamu yaziikiddwa bakafiiri John Bobby Wine ye yaziise Muhammad ne mujoga bana mwe mujoga kasajja goli kabi ya rabbi Allah tusasire abali bembizi ne basitula ngenjage ewunya sikimya genze njage muwerekera ndoza buyatose muguluka tutambe segirinya soko de wali enjaga ye maluku gwako unzo kutamiza ba malaika wano naye Junior otava ku Bobby Wine kwezo kati ez'ebitaanu gwe oba gwate gosinga ichuli okwogera laba ochikanula amaaso nga gwe basonsesemu omukira bwotalekera okuvuma Bobby Wine oba gwamulisa ngomanya omusajja obyayitamu mbwagwe gasiya bulolo omusajja gwovuma ku machamisa nakiro yali akukoze eki eyata kitaawo omanya ogenda n'okombe emana z'abakazi envundu ezakadiwa n'owunga obwongo kirawe nga wekitunula choka fe bakadama fe tukuolereza wano nga bakugobye mu kikande tukusembeza no dawo no tumanyira no vuma Bobby Wine gwo mulisa wa olisa familia ya Bobby Wine kirawe kitunula lekera ovuma jerinya lya Bobby Wine mukamwako lijemu jerinya lya Bobby mukamwako wallahi tola bantu tatawo yafa gwaddako gwewe kombe abantu balina obusungu ku mutima gwolya wekomberera nga gwe basonsesa omukira oba ebisiyaga byakwonona oba bakazi abakade bakwonona va ku Bobby Wine gendo sikagane n'abakazi babakade bo wamanyira okusikagana nabo omukazi omusajja mwesonyiwe otherwise nayo bagenda kukolanga ichuli oloza ichuli ayagala okufa gwosinga ichuli okwogera omanya ichuli byayogera gwo musinga damo ya same ojafuna byoyagala mbwagwe ne muyine naku bazolomu you think nino obudde bwammwe gwe wobonda bakatimbu mbunina obudde mbobu baddamu sibuyina mukwano sibuyina kati olombo onvumye yongeramu naye muyine ennaku laba nno gwovuma bwenfaanana mu butufu golaba kati olombo nnumiddwa teri kivumo kye batanvumangako tewali era tuddeyo nomala obudde mbukanzi gye nja kuleka onvume sifaayo bambi abadde alowooza namuddamu see I don't have your time siina budde bw'abafuuti bigere ennaku yammwe baluma I understand that is not enough embeera gye mulimu kibonerezo kimala nkitegedde and Katonda alina ensonga lwaki mulimu eyo ennaku there is a reason lwaki Katonda abatadde mu kubonaabona and Museveni si ababonyabonya busiru bwammwe okitegedde kati now people are realizing nti Museveni si yo busiru bwammwe kitegedde ate mukyabonaabona mujja kutuuka muli ne kasasiro temunnaba mukyabonaabona kadama kankubuulire wano teri munnabyabufuzi abonaabona abaana baabwe bali bulungi wano tewali politician abonaabona abaana baabwe bonna bali bulungi kadama noonya omulimu okole okuvuma abantu tebijja kuyamba go work look for money mune ebyobufuzi byabagagga teri munnabyabufuzi abonaabona buli mwezi buli mubaka mu parliament bamuwe million 3 every MP is paid 30 million baali bakuwaddeko mmeka maama wo baali bamuwaddeko mmeka mukyabonaabona ate nkyayagala muboneebone mpaka bwe muliddamu amagezi bisiraani mmwe you'll get sense weeraawo ne mwasamirira bali bannabyabufuzi balikola ssente zaabwe Bobby Wine gavumenti emusasula
oyo principal wamwe government ye musasule ya Uganda mukozi wa president Museveni ya mwana motoka itaita masasi baganda ba Bobi Wine bonna bagagga bayine bizimbe bayina amayumba gwe nyoka inachi family ye inachi mubera wano mwasama nze munkwase naku I feel pity for you olaba Segirinya yagenze bwatyo Lwankwe ne Segirinya naye yaloza nti ebyobufuzi byangu era ekyasse Segirinya nkwe ne Segirinya yalinga mmwe ngalowooza ebyobufuzi bijjudde enkwe olunaku Segirinya lwe yaba mubaka lwe yafa era ne kumazika mwakirabye ng'abantu banoonya byabwe ebyobufuzi abantu tebakwagala banoonya byabwe banoonya following Segirinya bamuziise abantu 8 already baagala kifo kye 8 people already abantu 8 baagala kifo kye bw'oba oyagala okufa amangu yingira ebyobufuzi bya Uganda mujjudde enkwe obutaagaliza ne futwa maama wa Segirinya bamulese talina ne kyalya ne bafunye amaanyi agabba omulambo maama wa Segirinya bamulese ne sente ezigula omunnyo taziina naye agalwanira omulambo bagafunye kati tiensi maama wa Segirinya ne bamuvuma n'okumuvuma eyazaala omwana we omuntu yakera ku makya n'ozaala omwana wo naafa ne bakuvuma n'okuvuma gwe abantu babategeera abosiba ne banjaga emitwe gyabo gikola n'okera ku makya omwana n'akuluma mu ddwaliro maama wa Segirinya singa olubuto yalujjamu mwandi mutegedde if that woman carried out abortion Segirinya mwandi mutegedde abamwesibako kakaba abantu bakira ku makya ne bakwesibako ne bafuula ne maama wa kuzaala nti musiru tategeera nemwe muli bantu ki nze bye nalabye ewa Segirinya byandeetedde okukyusa mu ddaame lyange bane mwegendereza abantu kati abaana ba Segirinya basigaddeyo mu kyalo family teyina kyerya bo bagenze banyene mufu baziise bafunye amawulire bagenze gye bali emagere mu bigere bebase that's how evil people are that is sheer evil bane sitani ali mu bantu bwe wobabuuza NUP yawadde amabugo gameka n'amabugo tebagawadde oyo Bobi Wine ku bukopi bwaliko n'amabugo teyagawadde olwamaze okuzika ne badde e Kampala era kati wotukamba Segirinya tewaliwo foto soja nogo omulimu gw'abaleese guwedde bwabo nabo bantu ng'okeera ku makya nga weesiga emisege Segirinya teyamanya bambi yabategeera leeti ninga Segirinya twamugamba netumugamba Segirinya aboli misege ejo misege Segirinya yategeera leeti nti NUP misege gyennyini nze nababeera momba manyi aba bambala Gomesi kirone balaba Museveni abo aba bannupa abo bepankako twabeeranga mu NUP nga bambala Gomesi kirone balaba Museveni bora babo ne bajjayo sente Bobi Wine taliyanga kuseteza government yeno bantu kwebuza magezi ani amugamba ajjayo omusango mukalulu akawedde bwe zibaseteza Museveni mbiri lwaki ababaka mu parliament muzikiriza ani mwagambye mama wa Segirinya tokwata seteza ababaka ba parliament bwe zibanga seteza Museveni mbiri lwaki mu parliament muzifuna hypocrisy bunanfuusi bwaba speaker wa parliament mu Byanita Amongi ababaka ba NUP mukola ki mu parliament lwaki temuvaayo why don't you resign seteza Museveni muzirya bwe batuukoziwa mama wa Segirinya zibambi waneri asiga ababaka ba NUP okulya sente mwenna mukolera Museveni n'abe NUP bakolera Museveni n'oyo principal wamwe ayambala Gomesi ekirabira mu State House bamu emotoka etaita mu masasi Museveni yagimuwa Museveni ye yagimuwa ne baluwe je emotoka ya Bobi Wine weri awo president yagiwandika Jeno Museveni yagiwandika tusiriwaza
bwe bamukwata mwali wa Bobi Wine teyagenda n'ateesa ne president. Lwaki banubiya niri ne dimotwe babata? Bobi Wine teyateesa ne president nga batanubiya niri ne dimotwe. Era basiriwaze nze mwe buvubukamu obwene yupi manyi bingi ne bye mutamanyi. Eyo NUP yakolebwa NRM. Chobula ba Lubongo yajali. Lwaki olowooza Lubongo yaye Secretary General wa NUP nga President Museveni ate yamusomesa kumujjako. Nemwe muli basiru ate bakyatufuga. Oyo Lubongo yakolerana nga President Museveni yamusomesa. Gorozarati Secretary General. Ate gwe Lubongo y'abantu ke bali kugwamu nti oli mufe. Oliddukira mu helicopter gwe. Gwe Lubongo y'abantu ke bali tegera ati okolera Museveni. N'oyo principal wamu helicopter yeri bajjawo. Emisinde abantu gye bali batwalamu. Muzanyire ku bantu ku Bwongo. Mu Museveni mubi. Ng'oyina ebizimbe gwe. Nzobo obusiru sibuliimu baddiya. Mbusimanya ndi NUP. Nze sikola mu NUP. Siri wa NUP. To your information nze siri wa NUP. Kati gowa NUP lwaki omumalira obudde ng'ate sirina wa NUP. Nze bune siri wa NUP. Kati tojja wano kumbuulira bya NUP mbwera simanya fe bafuutu bigere wenoonye wano si wa bafuutu bigere. Futu soja simanya nze wano si wa bafuutu soja. Linda ke NUP onajja wano mpandowooza zange. These are my opinions and nina right okwendowooza yange. Stop undermining Bobi Wine. Bobi Wine yani? Who is he? Bobi Wine byebiki? Ebya kisiru byamwe mwabanaku abatayina byakula mwabali mu bya Bobi Wine yani? Yali anyambi eki nze Junior Sisobya tumbulire bintu ebyo byamwe ebyabanaku mbu Bobi Wine. So what? Oli ali wali emagere mbigere. Mugenze wasegirinya muwambye omulambo ne muwamba omulambo gw'abannammwe ne bafuutu bigere musesa. Kati mwaguddewo omuze gw'okuwamba emirambo. Kati no funeral service muwamba buwambi mirambo. Bannange nkubira omulanga abafiiriddwa mu kuuma emirambo gyammwe. Bafuutu bigere batandise omuze gw'okubba emirambo. Buli wabawulira afudde. Nkubira omulanga funeral services zonna mu Uganda mu kuuma emirambo gy'abanna Uganda. Abantu bajja ne babbira ddala emirambo nga tebaginaako Luganda. Omuntu najja ewantu waatayinaawo Luganda nabba omulambo n'aguganira n'oguganira. Kale mweswazizza. Era mbadde ndaba Ssenyonyi ng'ayogera. Ssenyonyi ayogedde ebintu ebirimu amagezi for the first time. Ne leader of opposition Ssenyonyi yakkiriza nti ebintu ebyakoleddwa byabadde bya kisiru. Ssenyonyi bw'agambye naga next time we should do better. Mwaswadde NUP kyo mwaswadde. Tosobola kubba mulambo n'ogaanira omulambo ogutali gwammwe. Oba musezi n'ogenda n'olwanira omulambo gye batakuzaala. Gye batakuzaala. Mwaba amenye rekodi. Oba musezi kati mwagulidde. Ewantu si gye bakuzaala. N'omufuto muyinaako Luganda. Toli mukazi we, toli mwana we, toli maama we, n'owamba omulambo. Kale mwaswadde. Mwayolesezza obusiru ensi bonna. Mwaswadde. Era mwaba asoosa okikola. N'abasiru tebasobola kikola ekyo. Omuntu n'ogenda gye batakuziika.
nga toli family member no wamba omulambo kati mwenjaga munwa njaga kyeyo nzabe niyo pincha abemeddwa okufuna enjaga gye munwa yabadde yabikola ya busigo simanyi Bobi Wine njaga yamubadde ko mutwe mubbi amatooke amasimu mugabbye kale ebyomulambo tubivuddeko bafuti soja muzama simu ge mwabbye kale ebyomulambo tubivuddeko mwagubye okuva ku banyiniga aba family mutuyambe muzama simu g'abantu ne mubba n'emmere mu lusuku Junior jebale nawe jebale kati kiri Masaka okimanyi waliwo awo neiba bamuyita Katongole babbye embizi ze nga bazze okuziika babbye embizi 12 babbye embizi za neiba babbye embizi za Katongole waliwo omusajja bamuyita Katongole katwalone yadi akasimbe mwanyi badi batabaina gye bapamye mu mwanyi z'omusajja zonna obumuli bugudde zifudde loosi njerere tuli eno tuli mu maziga naye bakomyewo embizi za Katongole ne abantu ne mubbe embizi ku muzembizi za mwami Katongole Julius Katongole zembizi ze wabbye nemwe buli omugenda okuzika muleka mubbi embizi amatooke mwagabbye amasimu nedda bafuuti bigere mulimba kati embizi z'omusajja mwabbye zaaki principle Bobi Wine vaayo otule embizi gye zaalaze ne mubbe embizi ensuku zonna e Masaka nkalu ngalese mbutwaga nga mubujja wamu ng'ani ayinza obbakiriza bibeerawo kamwocha mbu president Bobi Wine president waawa aliye magere mbigere this boy ono Bobi Wine akasalako ebiviiri mutabudamuna kumanyira bombulira president waawo oyo Kisirani ali magere mu bigere base zamirundi mujombulira ebyo ebyekisiro byamu kale waba president ayite ku express nga tasasudde lwaki watuka ku express ayi wasasula waba president zetu wabasiru zani musiru kana genda kusoma abasiru muntegerere izo basiru tumina kye mungamba mwera byetse mu president owawa kiko wali magere mbigere kye basi no overall bwe mwewuba ubo mwe bavubuka enjage balutoye Vamaruga Museveni tajja kuwangula yawangula. Ne muga Museveni tajja kulayira yalayira. Muoza ntebe muntebe muri magere mbigere mwebasa. How can this boy here Bobi Wine bo president inga afugani oyo? Bobi Wine talifuga Uganda. That is a lie. Kati mwabagwaga kwamba yambi. That boy cannot be a president of this country, not even a second. Echo kisangu nange nalimbi roza. Ebyo biroto. Munakugwe gendo okole. Va mu biroto, stop dreaming. Ngobuyinza bujja oyo. Kati akalulu akaddako ke bamubasabulira emiggo. That boy needs canes. Mufere Bobi Wine awedde emirimu. Bu Museveni n'abafe wamwe yabata Bobi Wine. Ibi byamwe batasoma. Byabakadama. Ibi byannupu byabakadama abatasoma mubonebone ne Yesu abavu yabalekawo. Nzaba bonyabonya mulinga amazi. Zitobulira obona ne Yesu abanaku yabalekawo. It's not new to obona. Even Jesus left poverty and Yesu yali mwavu tatawe yali mubazi. Ne misumali ejakomerera Yesu bajiba.